Z'ensonga za Dorah ne Bruno K tebinnaba kuggwera nga wenjogerera kati ne maama wa Bruno K biyingiddemu bannange beerangidde obulogo obutabi bwonna mbuyina mu maaso awo Tamale Junior bannange kaye Wisdom kyamukoze ate nakyo kyetaagisa nga mukyerabiddeko Jennifer Faridah Nakazibwe naye muyina mu maaso awo ate Ebya Byantalo tebinnaba kuggwa Principal naye talubuzeemu Alien Skin bannange naye muyina mu maaso awo mugamba mutya mwasiibye mutya kansubire muli bulungi ng'enkola yaffe mbasaba vidiyo no mugimpeere like era nesaba gwe wenna atanaba kusubscribinga wano ku Suvi News nti mukwano subscribinga era onyigende mu notification bell olemesibwanga byonna biyemba nteekayo ye munange omukulembeze wa federation omulimu gwo wamma agukwasizza maanyi era munange singa agendera awo bw'abayimbi bagenda kubeera kaweweevu bagenda kubeera taatiibu nnyo ate ng'oluwumbu lw'enkoko munange yafuna kadde n'azannyamuko ne wabula bannange kika yakyo kyamaanyi ddala ate ebyo nga tubitadde ku bbali Alien Skin munange alina kyatugamba wano katine nnyo katukiraba ate tweyongereyo naye nga nyongera obbajjukiza yatadde oluyimba bannange olwa Merry Christmas ng'owe natanaba ddufuna osobola ogenda te wali ku mikutu gye n'oba ng'olulaba ku bannange alina ka message k'ayisawo wano katono nnyo ate katukalabe tweyongereyo bannange saasira omuntu eyegendera mu nsiko nga yeyagalidde emyaka 6 nga yeyagalidde takwatiddwa nagaze nyingi n'okuba emundu omwaka ogusooka lutaggu n'okuba ogwokubiri gwe omwaka ogumanyi utuka n'owekyawa kati bulaza fakwa bali abana ebyo kati ebibanyiiza toyinza kujja na struggle yakufunya kikonte ng'oli alina akafa mayika ate ng'oyogoga eyo struggle gyote ofunye kikonte ng'oli gw'ogigamba yayita mu ya mmundu myaka 6 ng'alina ssejja ogambye nti bagamba amaduka okusaasa tumugaggalawo ebyo byebyo ne bannange ekisajja kino munkomekereza agambye nti nze mbumbyogera ne munyiiga wabula bannange ate bwenkozaako eno ewa Principal bannange abantu nga baagala Principal wano waliwo omukyala muyina mu maaso agambye ye Principal newaaseka kwegamba ne stress zonna zabadde yasiibye nazo zabadde yasuze nazo tamanyi wa gye ziyitidde bannange abantu nga baagala Principal. Nze Kyagulanyi bw'aseka, His Excellency my President bw'aseka mala. Amazima n'obuswa bwonna mba mpulira ng'omutima gwonna gukakkanye. Ye Kyagulanyi mu mutima gwange mpulira Kyagulanyi bw'aseka. Bannange wekiravulavu kyamaanyi nnyo nnyini ddala kale ate byebiri mu sayidi ezeeyo bwenkozaako eno ewa Narongo waffe Honorable Anita Amonga munnange nno leero mazaalibwa ge naye nga sinaba kubanga mwagaliza amazaalibwa bannange omukyala yakazaala tukimanyi bulungi nnyo Narongo mulaba ne bannaye nga alabika bulungi oyinza okugamba tazaalangako oyinza okugamba kawala akamyaka 18 ate byebiri mu sayidi ezeeyo naye nga munnange bba wavuddeyo n'amwagaliza ebirungi n'amwagaliza ebisinga era munnaye nga womanya ate era abaagalana kale munnange naffe tukwagaliza amazaalibwa amalungi aho otuuke ku ebyo byonna ate by'olubiira mu maaso nga Mukama ali wamu naawe ate bwenkozaako eno bannange oba kuno kwe bayita okulumya oba kwe bayita okukola batya bannange ate mulowooza Lydia Jasmine omusajja tebamumugirako ddala kuba tumanyi bulungi nnyo Rema namba emu sorry mama baby oli omukulu ye namba emu Rema namba 2 Lydia Jasmine tubayo tumanyi nga namba 3 munnange namba nnyanga ye munange namba 4 ali bulala era nga gali mu nkubo kiraga nti omusajja ye yali mutwalira ddala munnaye kati simanyi oba ekyebuuzibwa munnaye namba 3 wange Lydia Jasmine aba agenda kusigala wa ne wamma nga asigala ku Chris Banina nga gwasigalako bannange ate awo tutuuse mu sayidi ezeeyo oba mukazi wattu yafunye okulya oba ali awo omutima gumuluma okuva we yalabye ka vidiyo kano kyokka nno ekyewuunyisa omuntu gwe balwanira ye tabiriiko tabirina kagamba waayo mwekuba oba mwekuba kale ate we tuli mu sayidi ezeeyo ate ye Maama Museveni Jennifer Faridah Nakazibwe muyina mu maaso wano ate alina kyagamba Ebya Byantalo bannange naye nga jjukira olutalo lwali lwa Zahara Toto naye ddo abantu abalweyungamu gye tujje tutamanya gye baava ate nabo olutalo balulwemeddeko bulala katukalabe ka vidiyo.
ezemezenyo basula mu buyumba bweri mu amazi buno bwa mitwalo 10 mwabaza ido bwana dio lyeti senge kadda ukagenda kwepicho bwana buli yawo cyo bora nga bayita bidomole bizingiriti bikumpulira byoloni byebyo kwegamba ensi neberawo nga gotame mwo babula moroza nti full figure ali mu kifocho bujinga ali mu kifocho mukwano ndo wena no bola banyirira ndi sponsored by blood of Jesus I'm okay nze nabagamba nino mukisa gutayina buyinike ekadi zizino zesomba bwesombi yenze full figure kadi yaleso buzibu kadi yaleso buzibu ne umunanvuma mbesobolera mwenna ngenda kwa full dose nga siri kusoroti ngenda bawa yalo nakolu mbazinga zinge mbako mwenna buno bwakulanga obuyuni obukupa bukongo bareke nayo yakakazi kaine sayimo bandiko kakulanga kalinga ensekere amajina gensekere ngenda kunjija omuntu omitama embaga matudutu enkulu kukalinga enkulu kukafumbekera kati kitsika mayina kama kaetugga kati ensi yakalemerera manyo omuntu okufuluma mundanya ko nga wetugga ngozori munyikavu wajje nsito jagala we notunulanga ebizibiti oyinga mapesa gakawuti ojiridde abantu oyinga roboti bakubuuza omukazi omunaye yanyumye naye nganda yanyumye mbasasi dabenugu buuza bamukubuuza kitawo avuga bodaboda kitawo boda yakamupa emirundi emeka oddemu oyo lwaki oli kufulufiga naye nga mbabuuzako nembaga bamutaje Ataawo wetutuuse munnange ekirungi bonna simmere kati simanyi oba ne Zubeda agenda kuddiza Maama Museveni omuliro bannange ate ebyo nga tubyerekereza bwentyo nkufuze butereevu paka wa Sister Kayi Wisdom munnange nomulowooza tayongedde okulumya Sister Junior munnange ayongedde omulumya agambye mwensi ze musomako ye Uganda nze kati saawa zino zindi mu bannange kamubateereko nammwe mwerabireko Kayi Wisdom gwe mulaba ali mu North America jiwasomako mu bitabo kaye ono jiwasoma ate walino wali osobola n'ojjigwa kati Kayi Wisdom is living your dream is living your education ate ago mazima wanvu golimu North America eri emalayo esembayo amasijejo Kayi Wisdom mwabatwale okuva emyaka ena ng'oli mu high school ng'oli mu kusoma Wisdom gyali emyaka it took you 4 years Canadian Paris Niagara Falls simanyi whatever ekyonna New York endi wano the guy yavuzewo wolo guy njagala okwebaza guy dizo yatuteba kuno yo nangamba Kaye soko je tugende Faruku eggulu era gwe Faruku gwe singa kati nevas najja bannange yazze n'eggaali boyi namugambye amafuta ene motoka eringanga egundi emizigo emotoka nene bweti nangamba tofaayo Kaye leka tulye ku ssente omusajja kye yatukoze boyi yavudde New York n'avuga yatulese n'avuga agambye atusoba saa zade 3 yebaseemu ate ekirakole konza ya basi era buli anjagala Faruku buli anjagala buli yenene yagamba nti ayagala Wisdom nze nagamba abantu tosobola kubeera America Bulaaya North America wano wetuli nti njagala Wisdom nga tosobola kunjagala na ssente zo oba olimba tosobola kugamba nti bannange njagala enkyukakyuka e Uganda njagala nnyo Bobi Wine ng'omusajja ne waleeta kaadi bwete ya nupu nga ya siringi 10 tosobola kuwaayo 10 oba olimba kati Kaye ndi wano mu North America buli yenna ali e Canada oli America ng'oyagala Kaye Wisdom wasiima Kaye Wisdom yakola byali akoze ne betugenda okukola nkubira ku kasimu eyange ekyaliko e WhatsApp nja gisoma oŋŋambe Kaye 10 nkitaddewa other than that don't talk yogera dabira mu kamooli nze omanyi Faruku nze sitambulira mu life Faruku olabyeko abantu wali mu America omusajja nakugamba Kaye muwadde seminti ensawo 10 tewazisa nazipa bwerindako we tulijjawo ng'ate tuli ku fulo yakumeka Kaye abasajja bayogera mbu Kaye abombye kiki
Bano bundowooza nabo entalo zaabwe si zaakugwa kuba lubanga olusiriikiridde ate onongazza omuliro bannange ate bwe nkuzzaako eno ewa Dorah wa Bruno K. Bannange omukyala mulowooza tayogedde ebyama obutambi mbuyina mu maaso awo agali maama wa Bruno K yamukwata ne bagenda mu nsabo mbu baloge Bruno K. Naye maama w'omwana asobola okutwala muka mwana musawo baloge mutabani we? Bannange mbiyina mu maaso wano ate Dorah kamusobole okubanga naye mwerabirako ate nga abannyonnyola bannange we tuli mu sayidi ezeeyo abakazi nati nange okuddamu wali ekitegeeza nudes wazisindikira gundi baby zari naziwa Bruno naye maama nga muyina omukwano omuntu gw'obeera naye buli kanakwate n'omukubirako ne ku ssomino. nze Bruno yali ansaba nudes ne mugamba sirina current nudes N'omugabo oyina ziri ezedde naye nsobola okuwa ziri nga nkyali muto. Yali akusaba nudes nga akusaba za kidoola totulimbe ebyo bintu byabaagalana ate abasajja bazisabira ki Hadija? Omuntu gw'obeera naye everyday madde manyi ebyo byabafa ba long distance relationship. But when it comes to privacy awo wote muyinaawo kyemugamba ggwanga ngenda kukusinga gwe Brenda ebyo weekoza mbune ewammwe bakuyita kanso ewaffe toli kanso ate Brenda njagala okugamba nti no toli looya wagwa flat wano ku UC yana takumanyi nti wagwa gwe wagwa low singa oli eyo mu mawanga okyasoma okutereeza obulamu buli obugagga wewewanirako obwa bbaawo Brenda wagwa low ebyo weeyogeza mbuno ojja kulaba nakugamba ewange bampita kanso gwe wammwe gwe munene naye waffe toli munene. Maama obusungu nga bungi eri ssenga w'abaana anaatuuma omwana erinnya n'obusungu newaatamutuuma linnya taata we yamutuuma dde erinnya nga we nabagamba. Taata w'omwana yamutuuma dda mpoza erinnya weerabidde naye banaye mukyala kati omwana mwamutumya muti erinnya nga temumanyi na mwana gwe mugenda kuzaala mwana ki? Ye yaŋŋamba Bruno nti if it's a girl agenda kubeera Bailey Kigundu Nasali, if it's a boy agenda kubeera Broadly Kigundu Sali. Ekitegeeza ye atuuma zi B. Era yaŋŋamba nti abaana bange basoosaako B. Okay. Okitegeera? Mmwe mwali mulina omukwano omutuufu. Nani? Ne Mr. Kigundu. Wamma gwe tolabanga bano balina omukwano omutuufu. Omukwano oguyingiramu n'essenga w'abaana. Gwe omukwano ogumanyi. Oba oyingidde mu famire. Oguyingiramu n'essenga w'abaana. Ndowooza yayogedde ku buli omu. Buli nsonga yagiyingiddemu. Kakati Brenda. Kati mpozi ekyokulala batugamba nti watulimba emyaka ku internet. Era no jam inbox no gamba nti goine emyaka 37 mu mukaaga. Ate wano mbu n'otugamba olina 31. Hadija nsobola okugamba nti ndi 25. Wemba njagadde. Okisobola. Omusajja asobola okukwana n'omugamba I'm 27. Nze ndi 18. I know. Okitegeera n'omugamba emyaka abakasulimba emyaka okitegeera naye maama nga walimbira mu miwanvu kakati twali tulina ebintu bye twogerako point gye nali mpisaawo nali nina kulaga nti ndi muntu mukulu era nabagamba nina 37 nze yakibagamba naye newe tugenda wali mu motoka nenkulaga ID yange nze banza na 1990 Brenda kankutangazeemu lwaki ndi 34 kankutangazeemu oyo Brenda mumulaba yasomanga ne brother wange Nagalama. Ekitegeeza oli home girl nga we nabagamba tuli beeno ffenna. Brenda wasomanga ne brother wange Nagalama okitegeera Lule John wobeera omujjukira bulungi era mwali ba mikwano nnyo. Brenda wali mu S6 nga brother wange ali mu S3. Wali mu S6 nga brother wange ali mu S3. Oyo brother wange gwe nkugamba wali watu atuli wakati nze naye. Right now he's 37 nze mungamba. Right now oyo brother wange ali 37. So me I can't be 37. Sisobola kwenkana brother wange omukulu ate nga sinza amuddako waliwo amuddako then nze nenkola ki noddako
then nze nenzirako I'm 34 kubanga wakati waliwo akola ki waliwo siri muto ndasanyumiriza by the way mukubeera muto era mu byonna ebitannuma mbu oli kikazi kikulu ekyo tekinnuma by the way I'm used to it okitegera manyi kintu ekifuuka monotonous you get used to it okitegera kubanga obukulu magezi nkyenyumirizaamu naye ate gwe Brenda okujja nga weesesa mukwana oli 34 gwanzaala gwe mukazi mukulu oli above 40 mbu 34 gwe mukazi mukulu brother wange wabeera 37 nga yali mu S3 nga oli mu S6 olina emyaka emeka you above 40 mbu 34 gwe obeere 34 naye mama senga w'omwana wo ng'omuli bulala ye naye yambadde bulala Brenda nze sikutya ojja tuuka ekiseera onveeko gamba oyo omwana tagenda genda otizinga bali ba Vanessa bootizinga n'ovaayo ku mitimbagano n'omanyiira nze tomanyiira naye bannange obuzibu kati buva wonaleetera okulowooza nti nze kizibu nadda kamanyiiro n'ekirala Brenda wagambye wayogedde ku Labour n'ogamba nti akyogerako si yakireeta okitegeera n'ogamba nti akyogerako si yakireeta akyogerako si yakireeta naye Brenda kankubulire ngenda kuzaala bulungi ejo n'emimwa gyammwe egikasinga ejo n'emimwa gyammwe egiwishinga baby mama abalala kati gwe okuŋŋaanya banno sirina gwe yagwa okuŋŋaanya banno mukyala sirina gwe nakuŋŋaanyiza mwazze mutya okuba nti nno mwegatta ne mubeera kirindi mutweraliikiriza tuba tulabanga mmwe abalwanyisa omusajja waffe kirimu sitaani baana baffe ba Luganda bano bannaye abawala sibalabanga mu byonna bye mukoze omwaka guno mutukubye akavulwako kamu mugamba nti omusajja simanyi ali biki ate simanyi ali birala naye ate omusajja mumuzaalira kati kiki kye mutegeeza baddiya okuzaala si kwe kumalako ekyo njagala nkibagambe pozi ng'oli mwana muto naye kati ojja otya mu public n'ogamba baby daddy wonti tamalaako Dorah nga lwaki simugamba mumanyi bye yankola oba mumanyi byayogera so kati tunakitegeera tutya nti oba orivenginga kubanga ogambye nti nno ne mimi yajja ng'ayagala ku rivenginga ku Bruno ng'ayagala muswaza nze nabagamba baselebba baswaziza mu media so bwe nabagamba kazatozo bali bogeddeko naye kati nga mwami Bati ambuuza ebibuuzo bye babagambye bambuuze era nambuuza bagamba oyina ebibbo wansi waaki nakiddamu so kiviira ddala eri ku sosi ya Bruno you understand so Bruno yatandika ekintu kino ekya witchcraft to blackmail me. What do you mean to blackmail? Yes, because witchcraft is blackmailing. Does he have proof that I'm a witch? Chiraga nti ayingira ekisenge kyange, which is not true. Newe nkutwalayo nga we nkugambye. You understand? So kati Brenda, brother wo ye yatandika ekintu kya witchcraft. Na okitegeera Brenda jangu onsibe onziguleko omusango nga ye wagambye. Tugende mu kooti olw'okuwaayiriza eddogo nga wookyagala kubanga brother oyo yasooka ne internet ebiyina okitegeera Brenda kati jangu nga ye wagambye mbu simanyanga nzija ngenda kusiba mbu simanyi wagamba mama wange mbu simanyanga mulogo mbu yakutwala kusabo she took me there kati ate nekirala wagambye mbu nno simba wakati awo mami obusungu bulinnye ate nkweraliikirira embeera gy'oli musaagala onyiige nnyo nze embeera ndi bulungi sooka ombuulire kati musabo mwali mugenze kukolayo kibiri maama w'omwana asobola okutwala gwologe omwana we gwe lwaki olowooza golowooza lwaki twali tugenze ku kya Bruno gwagambye nti maama w'omwana aba kutwalirayo kyanti reason lwaki twagendayo ffenna tugireke kasanabo batyo byammwe kasanabo bagambye nti twagenda ate kye kirala kyewalimbye Brenda maama wo nze siri driver we kankubuli bw'okugamba mbu nno nali mmututteko wagambye mbu nali mmututteko nze siri driver wa maama wo
mwagala okwerungiya wali muko omwana aliwo mu maka ekiseera ekyo era ko wagendanga yawaka otwaleko ku maama wa mutwalengako wa mu ddwaliro wa nkugambye mu ssabo sindakugamba mu ddwaliro kati ebyogamba abantu mbu nno maama wo yaŋŋamba mbu simanyanga muwerekereko mbu mutwaleko nga muwerekerako wa nga mutwalako wa twakola appointment yakola appointment nange and she took me there omukyala yabadde clear ekyo nkiddamu nti maama we yakwagala ne ssekwagala yonna n'atuuka n'okubakyawa lwaki oba omuyisa bw'otyo anti kakati nze ne muyonja everywhere ne muteeka mu mmotoka ne mutwala mu ddwaliro kati awo obulumi we buva Dorah naye abantu just tebasiima you understand kati Brenda yalese akakakodyo that code mumami neko wabadde tokaaba wagambye maama wammwe akaaba n'owanga akaaba mu bye mukoze byonna mulina mu media nze yabayamba ne mbabeererawo mulowooza maama wange takaaba nga kimanyi nabawa sente zange empitirivu ne mummanyiira n'owanga akaaba mukwano Brenda sente baali bazikusabye ku mpaaka waziwaayo zaagala n'owobeera tonsabye sente it is up to you to appreciate sina kukaka ku appreciatinga you understand kutu sorry Brenda njagala otegere nti no brother o Bruno yakera ku matena teka nuzi zange ku mukutu tusooke tugendeko ku nsonga eyo news wali ozisindikidde boyfriend wo Bruno ye yazita ate kati gw'otazisindikira yategeera atya nti no omanyi otyo basazimusindikira wali ozimusindikidde waliyo mu love life yaffe omukyala ate tokisusa nze ndi wakubuuza bibuuzo nati nange okuddamu wali